lwa Sande mbabuuzaako nti musiibyeyo mutya nno. Njagala mbebaze gye mukoze bukya bwakedde n'okubebaza okubanga obwedda muli ku Bukedde TV1. Nyambadde bwe nti mmanyi oli eweebuuza ogayi Robin ate kati leero ataddeko epuloni anti tuli ku factory tuli eno masanafu gye nzize nagamba nti mu kitundu ekyokubiri nakugamba nti mu kyokusatu njagala tugende tuyige ebintu bingi tubirabireko ddala n'amaaso practically ebimu tubikwateko kyekindeese gwenjogerako y'omukenkufu Nyanzi Julius. Mu kitundu kino nabasuubiza nti njagala tutunuulire practically obutiko kale tuveeyo nakyo tugambe nti mu program ye yonna nange nina kye nayigako kye ngenda okutandikira awaka. Ate era njagala tutunuulire nabagamba nti yasinkana ku President Museveni biki bye baateesa bamugamba biki y'omu ku abo abateekebwawo okuzuula oba okunoonyereza ku ddagala lya COVID-19 mu biseera biri COVID bye yali ow'amaanyi byakomawa kati twawona eddagala lyazuuka ye bannange yo ng'omu ku bavubuka abatandise ennyo emirimu factory n'amanya nti ngitandise agenda kuyamba atya gavumenti okulaba nga abavubuka nabo bijja mu bavu batandika emirimu kubanga nze ng'omu bwe mbadde wano naye katumale omusinkana nkwaniriza nze Sanyu Robin amweruka omukenkufu Amina nsanyusa nnyo okusinkana nate nzasinze omanyi bwe tubadde tujja wano nina ekintu ekinzijidde tugenda ne tubeera n'ebitundu nga biriko wala n'ekkubo the main town nga biri wakano gayi kati eyo nsobola kukolerayo ki bakasitoma banajja naye mbadde nakatuuka wano naye ndaba muliri eriri oba liri edduuka edduuka display ya factory twagiteeka wano muntu bwajja wano ng'alina byayagala okuyiga abaako ne kyagula kati ne musanga ng'agula ne nga tutya bizinensi ogiteeka ewaka oba ewalaawalako naye ate wano n'embiraba abantu nga wabasanze wano baba bangi era abamu bali mu kusoma wali bwe bamala ne bagula ebintu waniriza nnyo masanafu nange nsanyuse nnyo okukulaba naye ndowooza njagala tutambule tusooke wali kuba nina ekibuuzo twabadde mu programu yaffe eri eyaggwa eyali ey'okubiri ndowooza twayogerera kalitunsi waliwo omulabi omu yaŋŋamba nkubuuze nti kale ebyuma babirabye byogamba nti bikola oyiro bikola ki kati mbu osobola okimuwa ku kibanja mpola ng'akulaze kalitunsi we gwe oba n'obyekubira nojjamu oyiro oyo kati gwe nosalanga ssente zo mpola mpola enkola bweri kisobokera ddala naye awaayo omutemwa omutonotono okudipositingako ekulaga commitment nti ali serious era asasulako ebitundu 7 ku 10 bwe tuba twogedde bulungi bitundu 5 ku 10 gamba waayo ku katundu kati buli wookola n'oleeta oyiro tutemako mpola otuuka lw'omalayo naye nga kisoboka ekyuma kiwagala kyuma kati ono kalitunsi gwe tukozesa wano kati kalitunsi ono wabyafaayo nnyo bwe nali nkyali emakerere nakunyumiza nti likola byangwira nga nva mu 10 kati nenjiyaamu amajaani naye nga omuti tegimala egyemakerere ate bagitema omanyi balina efujja bemakerere kasozi kabayifu simanyi kati lwaki emiti bagiyiganya kwe kusalawo nenjijene masanafu nensanga kalitunsi ono wamusanga bamusimba dda naye nga bo banyini b'omumanyi obamanyi kati nga nze kyemanyi wa Pastor Namutebi kubanga yalundirangawo ente kubanga ye kyaki eri wali ate wali wansi wabatiriza kati nenkwatagana n'omulaale yali alunda ente ze nga nze mbagamba nze kalitunsi ono bano amakola agagwa ngenda gakuŋŋaanyanga abenga agimuka bulungi nembawa ne fact teyali true nti kalitunsi ono ate bwagwako ebikoola tabala bulungi takula nga naye nze nyina ekigendererwa kyange mbasika eriyo kutereka bikoola byo bikolamu oyiro nkolamu oyiro n'eddagala ly'ekifuba eryasooka n'amajaani bye natwala mu wuma oli eyasooka bwewasasula mu Uganda shilling nga dola zikulemye yes bikola nabijja wano nengenda nga mbikola nga bampa byabwerere nga bampa n'empisa ku kyalo kino naye ku bikoola ebyo kambuuze naffe twongere okuyiga nkuŋŋanya bibisi oba bikalu bibisi biba bibisi okuŋŋanya bibisi oluvannyuma n'obiwotosaako olunaku 2 ku 3 oba ku wiiki okusinziira ku mbeera y'omusana oba kati nga obudde bw'omusana biba biwotoseemu towotosa nnyo biba already ebyemalirira kati bwe nabijjanga wano nakikolera emyaka giwera
naye bamala kundaba ku Bukedde TV1 ne bagamba no more kati obisasulira bintu by'amafaranga we bya Uganda kati gwe wasimbayo ebibyo ng'ovudde ku bagenda okucukula nga ebuwama ntaddeyo eka 3 nange bagenda okukangamu nga nange nabuukadda obusobozi nga buze naye mbeebaza bankola bulungi nnyo bampa kapito okyovola abavubuka mbagamba ne bannayuganda enkwataganayo n'abantu nkulu nnyo kikulu ye social capital esooka bw'oba tolina ssente ba ne social capital ki ennungi olabe nti okwatagana n'abantu wano emasanafu ani akuzigirawo era ogulawo ddi kati emasanafu wano okusookera ddala jjajja waffe yalimirangayo yavanga enankulabye n'akola ki jjajja azaala maama oba azaala taata jjajja nga yalimirangayo kati mukulimirayo nga eno waliyo emisota kyali kyalo nnyo ne kati omusumba ne Mutebi wajja abantu nabo ne bazuukuka ne balaba nti wasoboka okubeera kati katolina nabo osanga ttaka naye kati ndi musanyufu ti ekyalo kikulaakulanye era kati nzomu ku batuuze wano abakadde ab'oku kyalo kuno lwaki nkulidde wano era bwe nasooka n'edduuka eryasooka era nja kwebaza Lubaga division bwe bategeera nti omukenkufu besi eri eno ne bankolera ekkubo lino eriva wali ku koolaasi okuyingira wano amasanafu gyali kkubo nga kagaali muyitamu na bugaali gyemuzayi kiza nkulabye nange nkulabye naye kati emmotoka zikola ki ziyitayo bulungi naye singa batukolera ne koolaasi kijja kuba kiyitirivu okayisizaawo basajja njagala obulirire ku bantu nga bwe nkugambye wali nga nkola intro nze munnange ensanga nnyo abantu ng'olaba n'ennyumba ye eri ku kkubo alinako garagi n'emmotoka talina naye nga bw'omugamba wandiyiyizaawo bizinensi agamba bakasitoma banaavaawa nze nina kuba eri mu senta makati nina kuba wali korasi naye bwe nsanze wano ne ngaayiye kankubulire kabe abakulu bano abatumanyi benkolagana nabo mu mirimu abayagala okundaba bajja eno omanyi lwaki wasirifu atajja mpola teri amanya nti yakoze eki yayiseeyo era ogenda okulaba kati abakukyalo kuno be bamanyi kadenge zuzuzu gule kkubo omanya waliwo omukulu atuuse era bamanyi agenda wa mukenkufu lwaki tebaagala kibuga ekibuga waliyo enduulu nnyingi trafiki atayagala abe naawe obudde obuwera n'olwekyo nakitegeera kwe kukola ofiisi eyo n'abantu kati tulina basapulaya abantu abalima amamera abalima stevia babireeta wano store eri wano kati nabo bwe bamala n'agulayo oba ekizigo n'agulayo sabbuuni kati abo bentagetinga n'ab'okukyala abatulaba ku Bukedde TV kubanga kiba kibi oli yagamba nti okakasa oli international sooka okakase ffe abeewaka kati abeewaka nga tebanabakozesa ku bintu bino tebasobola kukakasa kintu kiri kyenjogerako ku TV naye olugira nga twawulidde ayogedde ku bizigo by'ekinzaali twawulidde ayogedde ku kakomera oira wakalitunsa ensiri zitutta ebifuba bitutta nga bakyama nolwekyo bizinesi weeri era presi yaffe eno ekolera ddala bulungi kasita ozimba erinnya abantu obanga magineti gyodda gyebyuma gye bidda naye mama erinnya terizimbika era erinnya ndooza kukkiririzaamu ne bwe mbagamba ndi buwama era bajja abantu bajja wano bangi nnyo ate baagala nnyo eno kubanga wali wabbali w'ekibuga buli omu ku nsi kuno ku byasinga okulootako abasinga obungi okusinkana ku mukulembeze w'eggwanga wafuna omukisa ogwo n'omusisinkana mwateesa ku biki oba wamusaba ki kiyitirivu nnyo omukulembeze w'eggwanga yasooka nankyalirako ku faamu eri ebuwama yali ya mukwano gwange bamuyita Patrick najja neteekawo obuloosa nembumukuba mu nnyindo kati abasajja b'abesefusi ne wasaba mukwano gwo nti nange kanjoleseeko mbeerewo ng'okitegedde nti omukisa gujja wuwe nenjija nenjolesa kati Bishop Lwere yakulira abalokole bonageni yategeka olukyalo olwo kati president bwe yajja namalayo n'ag'omubuto neweetega byenjogerayo ennaku zino wagamba neetega nenjayo ebyuma ebikamula ebiwandula kati abasajja be balina effujjo kati abasajja be ne baŋŋamba bino ebintu tabyagala bijja muwunyira bubi ate nekyala ne weba ennyumba bakagiyingira tetumukkiriza kugigendamu bintu biteeke wansi wansi w'emmeeza neŋŋamba kati maze wiiki namba nga neetegeka nga nkola practice
omukulu agenda kujja ate mungamba nti ebintu bisewa ngamba yiiza ngamba ngafuna akakomera ngamba teeka mu ngalo kati nusa nga tanabola okujja nga bakaba amaziga kati buli akaba nga amaziga nga buli akojje n'omulala jangola be ekiri wano nga naye akaba amaziga kati SFC bonna ne bakaba amaki amaziga kanemanya bano ate mbamanyawo baba bagenda kugambira ddala nti bino gentwale eri otoli mutukali baba nebikebera basoka kebera ne kano kakomera balina briefcase gye batambula naye ne balanga kiri chuma kyagamba 10 ku 10 nacho oiro wakakomera kati abali bangamba bijjeewo ne mitandiko bizaawo mpola kati omukulu we yajja ninteekawo ebintu byange nga babivuddeko kati president yali agenda Sudan mu peace accord naye mu ddakiika 5 ezo ze nali naye yamatira nangamba wasomera wano ne mugamba nasomera wano awulira obuloosa bumu ku bye maaso naye nnyini nga awuli asa bulungi nagamba kiki kino ekiri wano gobikola nti nze mbikola wasomera wa Makerere University oli musufu nangamba nti omanyi gamba oyo omuyambi wange akuwe enamba yange naawe omuweeyo tujja kwogera kati nensanyuka kati nasanyuka abasajja bange balijjuka bajja n'ebitanka ng'ebitanka bikyaliwo ne bampita waggulu ku bitanka olonza ndiko nentuula waggulu ne bambuuza kigenze kitamuze yakoze atya fe twakumatire kyemanyi agenda kuwa Uganda yonna namugamba kati aŋambye communication tebakuwadde enamba ye nyini walirwanye n'ogifuna ne mbagamba lwaki toyiza obutaddamu mulaba era kyembadde ngenda okugamba nti tewasanyuka nnyo ate mukisa ne gufa kubanga naye bambi bantu tebali bangulu bakubamu awo ekikono era babitugamba nti basobola n'okugamba tukuwaddeawo obukadde 10 naye n'osanyuka wano mu maaso naye kubufuna nekibeera kizibu kati ne bankubamu awo ekikono ningamba kale kati ne mpangula engule muwuma best innovator manufacturers koze eyo yali eya 2019 yes nenjiwangula kati yeyajja ng'omugenyi omuki omukulu n'ogamba omuso gw'okubiri guzze era nakuba mu ngalo kati omanyi ajaleeti naye nkimanyi ababbize natuukawo ssaawa 3 yajja 10 etayizi sibyeyo nabwe gitereza bwe obuloosa obutaddaawo bwonna ogamba nga njagala bansome nga waali otambule nziremu mulabe tebansoma mukama omulungi naye lwaki tetuwummuliramu awo bannaye program Muntu w'Abantu ke katundu kaffe akasoose mu kitundu kino njagala tugende mu katundu akokubiri naye tovaawo ofuna ekitabo ne pen tugenda kusoma ku butiko oli ku Bukedde TV1 tuli ne omukenkufu Julius Nyanzi. Program Muntu w'Abantu tuli mu katundu akokubiri tulina omukenkufu mutandisi wa mirimu ayigiriza ate munoonyereza wetukomekereza katundu akasoose tubadde tutuuse president we yali azze ng'omugenyi omukulu nga bagenda omuwa award mu 2019 ng'agamba singa president oyo bansoma nga waali naye nfuna omukisa kubanga yali yamuyita yali alina gye yamulabako n'amugamba tujja kwogerezeganya obuloosa obwo ebintu ebyo empulyanzisa bulungi naye tebaamusoma wenjagala tutandikire kati erinnya bagaana oddisoma weetegese n'amasuuti otuuyanye bwezikala kati webagaana oddisoma nabulira bubi nnyo kati kwe kugamba ogundi protocol akulya protocol mu biseera ebyo oba kikyaliko simanyi bamuyita madamu Aisha kubanga yali ansanze eri gye twali ewa Patrick ku mwoleso ogwa Bishop Rwere bwe yategeka kati ne mugamba kiki ekituuseewo bagamba sorry president alina meeting endala naye tusaaliddwa tukituusiza bubi kati olwo n'abanene be wali osanyusizza abantu babamukuuma tobayiseemu bagamba bannange munjiyize babuuza nti ani ankubye ekikono ne bona nga bagamba sorry kati mu mbeera eyo nange nenekalakasa bankubye ekikono ngenda okulaba story bagitadde gataliiko nfuufu nti bakulemesezza okulaba president best innovator bankubye ekikono ne batansoma nenkireka awo nenga kale kambaleke naye tubadde tukyanyumya n'endaba emmotoka eno kale ebyuma byonna birabye byovulumula ebiriko kati ate n'endaba kino kati kino kitunda buloosa eno nagiwa abakozi
bakozi mwe batambulira je nasoko kuvuga ku university nga nakatandika okukola kasente sokoleka Makerere wali mu bikole bya kalitunsi bikiwamala n'ofuna akasente dali mukozi wa nsimbi era nenzikolera ddala kyovula ngamba abantu sente zimera ku miti kino kye nali ntegeeza kabyafaayo era kabeerawo wano embasanafu driver naye naavuga mu banne abaana atalina nzurusi atalina obudde butukutte naye Makerere we twali tunyumya ng'oggyeko ebikole ebyo bewalondanga kyenzijukira wangamba mu second year wagenda n'ofuuka consultant ebuloba akasente ako kaali kawera kuba bwe nagendangayo bampanga emitwalo 2 nangendayo ennaku 3 mu wiiki nanjijayo enka nga buli lwogenda mitwalo 2 nalina content mitwalo 2 naye nno okwesomesa kikulu kikuwa value oba n'omuwendo era gwe mulimu ogwo gwasooka era gwasembayo nga nkozesebwa naye ate saali employee nali consultant nali neebuuzibwako naye mwetega kati consultant wali registeringa a consultant anti kyengamba ndaba abali registered nga bali consultant gund farm bebawezo sente nyingi naye ku personal level abantu bano babitabo nti nkuwandiikira proposal nkunebuuzaako naye nze mu field nga ngamba abaana mukola kino ne kino ne tukola kino ne tugattamu kino ne tufuna kino ne kino ne bakikola ne kivaayo nga bansasula tugende ku wuma weekalakasiza obaganya okusoma banganya okunsoma nesagwamu maanyi nebaleka nagamba bugambi shida za dunia nesigala nga nkola mirimu gyange nekolera gyange awadi zijja abantu bali kugonaizinga byenkola ki byenkola essuubi terikuweddeemu ogamba eranze nabagamba president muntu omu ekirungi nze nyina abantu bangi emirimu gyange gitambula ye yali aŋŋambye ebyo jakujja tunyumyemu nkwagadde nnyo kubanga twayogerawo ku ddagala ly'enkwa netwogera mu kabanga ako akatono omunnyonnyola byosobola okukola nga bimulagana wali ng'abirabako sirabanga ku president ng'asimayiriza omanyi waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti naye Robina nawe bwa omukisa gwa ddakiika 2 oyogere ne president omugambe byoyagala nabirowooza nga ndaba ate nnyinza okuvayo nga sirina kyenjogedde kati nkubamu akafaananyi azze oyogedde eddagala ly'enkwa bakiyita pitching oba ku point ng'ate ebisolve nenjogera nasanyuka naye omukisa ne gumbula okuddamu okumira era awo tewamula kati buli omu kati awo mu biseera ebyo waliwo omusomo gw'abaadvent ABC ne speaker Kadaga yali mu audience yali omugenyi omukulu kati naye nasanyuka nangamba ngenda kutwala wa president ng'oyitutteyo era still nali ngenze kusomesa muwuma muhole nice hall metwali nasanyuka nakuba mu ngalo nayogera nasomesa ebintu ne bimukwatako kati naye ngenda kutwala wa president nekati omu ku bayambi be nangamba omwana oyo mumunoonyeze kati speaker ne bamugamba mama Kadaga Nyanzi yagenda mu America naye era nga kikono nankubira essimu nangamba bangambye wagenda mu America kyokka nkulaba ku Bukedde TV kusamusa abano TV y'amaanyi kati tulwadde no tutambula embaza yo tujaggiddako nendaba buno babuyita bulo buno mwe tukola obutiko ensigo y'obutiko wambadde ngenda kugamba oyiise omwenge eno bulo bwe tukolamu obutiko bigimusa bintu byonna mmere peretisi kati eno tubigula ku balime nebitereka mu greenhouse eno ne bibeerawo obugula nga wobujja mu nnimiro ne babumerusa ngenda kulaga engeri gye bakikolamu then ne tubugula program muntu w'abantu naggambye mu katundu kano funa peni funa olupapula tugenze tuyigiriza kati gali wagayise mamera biri bye twasoose okulaba obulo kati bwe tumala obutereka bwe tumala kati ffe tubukwata ne tukolamu ensigo yeeno eno gye bayita spoon ensigo y'obutiko kwegamba tukwata akatika kano okalaba kati kamenyeko kano katono nnyo kati kano ke katiko mushroom ketusanga mu dduuka oba mu supermarket naye stage esembayo ya fruiti ne bwe kaba kakula kalina ekikeeka kye kakola wansi ekikeeka ekyo kati ekino
kyebayita growth stage kati wano kaba kakula oba colonization kani nkwata bulo ne mbuteeka mu ccupa naye waliwo sayansi eyansasuzanga ebuloba ng'otayagala tugamba muwanvu nze sina ze bampita va mu kibokisi naye muwanvu muko kati bwe tukwata nga tusuulamu akatiko kano naye nga akatiko kano tusooka kasala tulina autoclave nja gibalaga ne tuteeka ku mazzi g'obulo wamu n'amazzi ga potato lumonde obumonde obuzungu netuteekamu ne sukaali ne bukulira okwo ne bukola ekikeeka ekyo kye tuyita kalica nomala tubuteeka ku nsigo z'omuwemba oba obulo naye kati ffe tukozesa bulo ne bukula bulungi nnyo kati n'ensigo omulimi gyagula kati nze ndaba nga kipamba eno kipamba kiziyiza buwuka obutayingiramu naye kati munda muli olaba mulimu ekintu kiringa ekikeeka kye bayita mycelium kati kino kyokwata n'oteeka ate ku bisusunku bya pamba oba ku bikuta by'ebikajjo bye bagayizaamu begase ebikula kati wakino bwe kikula n'okifukirira naye osooka mu ddaaka ruumu kugamba bw'ojja mu n'ensigo n'oteeka ku bisusunku bya pamba obiteeka mu kizikiza kubanga obutiko bwagala nnyo ekizikiza ne bulyoka bulira omwo mpolampola kipamba kati bw'olumala n'obujjayo n'obuteeka mu ruumu erimu ekitangaala nga bwekanga kugamba tubadde mu nzikiza kati katuzaale nga tetunnaba kufa kati ono naye buleeta bino ebimulisiza oba bye tuyita mushrooms kati ekigendererwa kya bino obutiko buba bumanyi bugenda kufa ng'obuziza mu kitangaala kwe kuleeta bano abaana bayiwa ensigo nti mazima ddala ne bwe mba nfudde nja kusigaza omukululo Jeni Kayanja omugenzi yagamba obufumbo ye mwana kankuzaalire nange wange kati kyekino ndi mulimi wa waka ngula ki okola obutiko era nkigula mangu oye sente mmeka kisoboka kino kyekirimiro oba kigaddeni kigula obutiko tetubusimba ku ttaka tubusimba mu kino oba bisusunku bya pamba oba ebikuta ebigaye byonna agriculture waste ebikongoliro bya kasooli kati ekino ekiwedde kigaddeni kati ye bwakifuna ajjako obujja kano ka Soviet nga tandika kifukirira already muba mwantereddemu obutiko kati yene nnimiro ewedde kati ofukako obufusi mazzi nga kyo kimulisa nga ofuna obutiko ekimu nkijjako kyenkana ki kati alimi obubikkira emu n'ekitundu atafukirira mu budde kubanga buli luvannyuma lwa ssaawa 2 olina okuba nga ofukako ki amazzi naye bw'olemererwa ojja kufuna kilo emu n'ekitundu naye akikoze nga munyiikivu afunako kilo 3 kati kilo eno ey'obutiko obubisi eri ku 7 ewaffe essenge babutunda n'akakaaga ne babukuleetera 15 gwe gumu ekitundu ekirimiro wakiguze 15 oba osigazaako omutwalo kati bw'oba olina ebirimiro 1,000 ze miliyoni mekezo kati bwe mmala okujjako olukungulo olusooka mba mpeddeyo buddako ne buteekako buddamu ne buteekako buli wokungula buddamu ne bukola ki ne buteekako wakati w'ennaku 10 ku 14 buddamu ne buteekako Alabukere TV1 program gye tutambuliramu muntu w'abantu tulina omukenkufu Nyanzi Julius mu katundu kano oba mu kitundu kino ekyokusatu njagadde nnyo tutunulire ku ebyo bye tusobola okukolera awaka wakati nga tumaliza program n'omukenkufu nze Sanyu Robina Mweruka tuwumulamu katono tudde olonjega tutunulire biki bye tusobola okukolera awaka naffe ne tusobola okwekulaakulanya tovaawo program muntu w'abantu. Bwe tubadde tuwumulamu mu katundu kaffe akooko biri nkugambye nti njagala tutunulire ebintu bye tukolera awaka tubadde tutunulidde obutiko naye nze nga kyenzigyeemu gula kirimiro tandika butiko kati mbadde mpisaayiza amaaso naye ndaba ekintu kino nekinfaananiramu waliwo buno obutiko bwe batugamba mbu tebuliibwa kino kikisebo ono ganadama lusidamu kyekitiko oba China kyebakozeemu sente empya n'enkadde wano mu nsi yaffe era ng'ekitiko kino tukirima ku bukuta bw'embaawo fe abasoose mu Afrika yonna okukirima nze nno mbadde mmanyi kiti buno bukuta bwa mbaawo naye kino mwe bakola eddagala lino erirwanyisa viruses aba China aba Indonesia
kirungi nnyo bakolamu n'amajaani ganadama tea ganadama coffee kyakabi nnyo naye kati twagala abantu bayiga okukirima era ensigo tugiina n'ebirimiro tubiina kugamba twagala tuve ku buli obutiko bwa oyster mushroom buli obuzungu tubatwale ku butiko obuli medicino nekinere waka nkirimirawo eyo kirimirawo kati kano kaveera mututeeka obukuta bw'embaawo ne tusimba nekitandika okubala kirimu akasente ino kiro ya kino ogifuna ne ku mitwalo 2 kale kati olaba prof bino mba mmanyeewo okubitunda nti abantu bali obutiko ku mikutu gyaffe gya WhatsApp oteekako obuteezi ate n'abakazi bagamba babuyinamu n'ekyama kaakati bino byo mbitundawo tugula obutiko buno ne buli nabwo tubugula mba nsobola obuleeta nga bubisinze ne mbubaguza kasita ogula dryer zino ze tukola zino n'obukaza bulungi mu nteekateeka ennungi tubukugulako nako bulina akatale kansi yonna kubanga bakolamu ebizigo by'abakyala ebiryako enjingi bakolamu eddagala ly'omutima bakolamu n'okusitula abasirikale abalina HIV ganadama ekitiko oba lweishi tuli mu kutunuulira ebintu byetusobola okukolera waka program muntu w'abantu kati ate bino kati wano gano amamera gano nago tugakula wiiki asookola emitwalo 10 ensigo zino ozikwata nozinyika mu mazzi ekiro kiramba omala ozinyika mu mazzi nozireeta ku nsaniya zino kati notandika ofukirira tulina ekijimusa kyekikola mu kiddo ky'oku mazzi kati ne bikula ne bireeta emitunsi kati bannaffe abachina gye balyanga enva ge bayita sprouts bagalyanga enva naye kati ffe tugakolamu emmere ezimba obwongo obuugi nfuna bufunyi kasooli wange nfuna bufunyi bijanjaalo bulo kawo nemmerusa kuteeka mazzi nenteeka ku nsaniya kati ensaniya zino tuziina tukufunirako ne dryer mwokaliza kati olugira nga tukugulako mugula nkalu tugula bikalu nga bikaze kati bwoleeta ebikalu buli kiro tukuwamu 15 naye nga kiro emu evaamu kiro 3 ez'amamera katugeze ebijanjaalo kiro emu ofunamu kiro 3 tegeeza ofunamu gumu kitundu naye tewaliwo webigaana okumera kubanga ngenda kakasa abantu nti bino bye tukolera awaka omuntu agambe nze nabiyira amazzi naye tusooka kusomesa Robina noyiga bulungi nnyo bw'omala okuyiga n'otandika otusapulayiga tulina abantu abalimi amamera gano kati myaka 6 baweredde abaana ku university baguze emmotoka bazimbye ennyumba kuba omukyala asigala awaka naddala omukyala asigala ewaka atalina kyakkola namba 9 namba 10 ne balema okulwana bakola ebibazimba tuddeyo ku mboozi wali ya speaker Kadaga mu kitundu kyaffe mu katundu ak'okubiri speaker yagamba nkutwala era nabyo ne babeerawo we babivuvunga n'otasinkana mukulu bankuba ekikono kubanga oba yali muyambi we yamugamba mukenkufu munoonyeze n'agamba yagenda mu Amerika kati mba nkyali ku Bukedde TV saa 7 ni mu mboozi zange z'ekikenkufu speaker nga ateekako TV n'akulaba nandaba mukenkufu ali mu Uganda anyoomye aganya okujja n'enamba zibaako bali awo ani ono right honorable speaker Kadaga nsanyusa okuwuliza speaker mugamba mutya mukenkufu ngombuzeeko nakunoonya nakusindikira omubaka ne bamugamba oli mu Amerika wakomyewo ne mugamba sigendangako muki mu Amerika ngamba nange abantu baffe naye omukisa nagwo ne gufa kubanga yali angambye tugenda wa president kati ani akutwale wa president kati ebintu nembivaako ne ngamba bano ba politician sijja basobola kambaleke babeere mu byabwe ebya Kaisari naye kambere nange mu bya research kati nga tugenda mu science competition eya science competition ya science yategekebwa Ministry of Science and Technology aba private sector foundation Uganda bebateekagamba omukenkufu oyo avuganye ku scientist asinga mu Uganda kati nga waliwo categories waliwo ya pathogen obuwuka waliwo ya engineering waliwo ebyobulimi kati nga byonna bibeeramu nga nteekayo project yonna wasuulayo beauty and cosmetics nateekayo kola ebizigo okuva mu nsigo z'emiyembe mu engineering nenteekayo kola sigiri nakola esigiri ng'efumba nga nkozesa biroowa ge mafuta kubanga nkola amafuta wano ge nkozesa ku generator zange gakola mu biroowa nga nteekayo ne mu pathogen sanitizer
etaliimu kemiko etaliimu mwenge nga mvuganya nga mpitamu zonna gwe yasinga nga gundi qualification nga qualifyinga nga oluganga ngamba naye kampeere mu mwene ya pathogen mpulira president ya sanitizer pathogen economy pathogen nga mvuganya nga ngenda Makerere gye batuyita interview abaprofesa batudde balinga mukaaga bavudde Gulu University bavudde Makerere University bavudde Busitema nga bankuba ebibuuzo mbiddamu nagenda n'ebikola ngeri gye nkolamu sanitizer yange mu mbeera y'emu ne report ya India nali ngisindise Germany nga bampadde approval nga mbibakuba mu mmeeza aga ono omwana musufu nga batuteera public eronde ani asinze okwolesa bakola ensobi y'amaanyi benali nvuganya nabo nga nze jjukira mbeera ku TV mbeera ku radio ate olina akalimi kakasenda baguzi nga balanga Daily Monitor New Vision Bukedde TV nga nsaanikira Uganda yonna paka bwe nga nfuna obululu nze nasinga obululu bonna abaali bavuganya abantu banonda naye nga mpangula nga president ajja Kololo kwa warding ki ceremony katuwa wadi awo certificate oddamu omulundi ogwokubiri omusisi ogwokusatu okumusi covid tebakiriza muntu yenna musemberera yatulale abalabira eri n'abaweevingira ngamba byebyo bigende naye kati kyengenze nkulabako era kyenjagala ndowooza omulabi ayige ebintu byo tobikolera mu nzikiza eri kubanga ne bw'ona okola ekirungi ekifaanana kitya nga weekwese teryajja kiraba bwe kiba kyetaagisiza kuteekamu ssente olange ku TV ya Bukedde ku radio mu lupapula lwa New Vision oba olwo kikole era kyankolera president ng'alaba nga atula ku sundown bw'ati era kumaca kasimu katomanya akasimu kange ka business ng'asooka bouncinga teyanfuna nanziramu olw'eggulu ate banna business we mutyo we mutama naye kati ntera kuba missed call kati namba eyo nalaba nga si ya bulijjo nenziramu ogikubako naye nga teyitamu ngamba obaani agenda okulaba nga bankubira ku maca olw'eggulo nze naddayo kuba netayitamu enkeera ankubira kulwa kuyita akwetaaga wetegeke ngaba nabafere bano ngamba ono tichampamire aliko kufanya comedy we umanye olusabo babeeramu kati bazo okwagaliza birthday ne bakuwa tichampamire nageno olaba nga bangamba kwenda okole covid test naye omukulu kati lwagya ne bamumpa nenjogana nangamba mukenkufu ngenda mu America naye bwe nkomawo ngenda okulaba era yali yakakomawo mu America naddamu nankubira essimu oyakubira essimu kati ngumyegumyemu nno nangamba oba kituufu banga agenda okole covid test n'ogikola nenjikola nagiweereze nenjikola ki nenjiweereza kati lwagira yali Sunday ku Monday nentuuka State House natukawo sawa 3 nakwata obudde kuba yali atonya naye nakwata obudde bwe natuuka yali awasembayo okuyingira awowe bali balina fujjo tebagala kumanya essimu giteeke wano ebipapula byonna nalina ebipapula fyumuzo wali otutteko biki ebyo nababi tuteka ekitabo sente zimera ku miti mane grows on what on trees ne babinjijako ne babiteeka eri simu yange bajinzeeko ne bantuusa mu waiting lobby kuva sawa 3 paka sawa 10 ningamba omukulu yanerabidde ningamba kangene nzija essimu yange nenjijjayo eri gye bagitereka bakkiriza ogikuwa njagala kuweereza abange nti nkyali busy oba ku mulimu ku kampani nti sijja sobola kujja leero ne bagimpa nenfuluma wabweru nenkuba okulu nagikwata walina omukisa yagikwata nangamba wazadda nagenda olaba crisis awo abantu badduka omukenkufu aliwo omukenkufu ningamba kati yes I'm here ne bantwala ne bankolako bulungi nnyo ne bampa VIP seat naye mbanga omukulu nangamba ajja era yalina mu cabinet meeting nafulumayo nangamba oze naye kati yatuula eri nze natuula eno
olwa covid tomusemberera nangamba mutabani jangu gisembera ngamba webali tuwumulamu katono program Muntu w'Abantu. Tosubwa ku Bukedde TV. Njagala tuzzeemu abantu essuubi era tubalage nti ebintu bisoboka. Yes. Tutandikire awo ng'otulaga ki kye tusobola okwekolera awaka. Ya kituufu okwerwanako kwa ssekinnoomu. Tugamba era tugamba abantu nti obulangira bw'omwavu kwekolerera. Nze tetuli balangire waffe. Naye nze tudde ku ntebe z'abalangira. Z'otabala muwendo. Nze sitabala wano mu Uganda n'ebweru. Obwero kakasimaani nti aha ndi wano mu Lubiri jangu kangenda jani ndi wano White House kakoiro kakakomera kano ngamba mukama twebaza buki webaza naye nga njagala abatulaba eyo bamanye nti osobola otandika empola n'ofuuka w'amaanyi obeera mu bantu abatazimba era toyiga. Tosubwa ku Bukedde TV.